yanziza nnyo muganda wange Arafat abatuwuliriza Mukama Katonda yeebale okubanga atusobozesezza okutusinkanya abaweereza mwenna ne ba director ku mukutu guno entuse mu kikeerezi abantu baffe naddala bali mu byalo eyo enguudo z'e Kampala zijjudde emmotoka n'olwekyo abantu bakoze ku ssente oba n'olwekyo bw'olwamu katono bw'oti ate kakati nze mbadde mba ku Sheraton nomanyi bw'oba ovaamu bw'oti ng'ofuluma mu maaso oba osonze mu maka ga president ngoba ku Sheraton kakati bw'asiŋŋaanibwanga anaatera okuyitawo emmotoka baziyimiriza okumala essaawa nnamba n'olwekyo buli omu asigala waali paka nga omutaka amaze okuyingira ewuwe nemulyoka muyitawo n'olwekyo batusibye n'ayitawo ate talina mmotoka emu abatuuliza mulina kitegeera muzimu ku mmotoka z'alina kuliko ne toyireti ye eba mmotoka nayo yesemberayo ddala naye ebeera mu mmotoka edda bwe yali yakajja nga atambula n'emmotoka ze nga kuliko n'emizinga omanyi omukulembeze yenna ebintu by'atambula nabyo bye bikulaga obweraliikirivu bw'ayina bw'aba atambula n'emizinga kitegeeza ayina obweraliikirivu ku batujju bonna abayinza okukola ki okumulumba n'olwekyo abakuba akati ate ku luno yajja kati emyaka gyazza akulemberera emizinga agivuddeko kati ne toilet naye eriemu ku byaba yekengera n'olwekyo naye ebeerako ambulance n'ebirala kakati omukulu tiimu yegenda ewera gyatambula nayo konvoyi nene so mwibasumbuwa oba mwina okuviira nabyo birina okubaamu emergencies z'abayina wotuukidde ato ng'asomera ekimu ku biwandiiko byafulumizza nga ne Tango Doi gwe yeerondera tamwesiga ku byavudde mu kulonda mwenga mmwe abadde bakwati pate ne ku lwa Uganda biki byewafunye mu kalulu kano ba mu kulonda kwa NRM naddala okusunsula kibeta akamyufu mwe badde baboogerako nga babawaayiza ku byali bana nti naye ate kino kitwalabye kirabikanga obulyawo kisukka ku ky'omutiitiizi abatuwuliriza ekisookera ddala pulezidenti w'eggwanga abanamateeka bamubulidde kituufu omuntu bw'obanga ggwe oteeberezebwa okubanga ggwe wakoze omusango tekiba mu mateeka ate ggwe okuteekateeka ogusale singa be wazizzaako omusango baba bawaabi ate tebayinza kuwaaba wuwo akalulu kano aka NRM avunaanyizibwa okukateekateeka mu mirembe mu mazima n'obwenkanya n'okusala ani asinze ye mwami Tango Doi n'olwekyo tekiba kya mugaso oba tekiba kya bwenkanya okubeera nga bw'owaaba ate era yasala ku byakoleddwa naye akakiiko akaba kateereddwawo era kaba wansi we era ye yekka yasobola okulangirira Tango Doi era mu mateeka gaabwe era yajja okulangirira nti nga bamaze okusala bajja bimuwa alyoka asome be basaze nti be bakoze eki oba bagambye nti kaddibwemu era yajja okukategeka n'olwekyo eyo principle gye bayita aud alteram partem nti oyina n'okuwuliriza tosala gwakawala nga tonawulira gwakaki gwakalenzi ekyo mu mateeka kye bayita aud alteram partem n'olwekyo abantu balina bo balina okuwulirizibwa era nga ffe bannamateeka kati of course tugenda kutandika kuwoza kuba ninayo instructions bengenda okuwolereza ffe gwe mulimu ffe gwe mulimu ogwo naye mukitegeere abantu baffe muyina okumanya naddala ffe abali ku ludda oluvuganya nti ekisookera ddala eno tiyabadde party position nti babba obululu bano bo babadde bali mu kisenge kyabwe abooluganda era bwe batyo bwe basazeewo okweyisa bo abooluganda bw'abaawo eyakubye yabadde akuba munne bw'abaawo gwe baakubye munne ye yabadde amukuba ekyo kye baakoze kikulaga empisa egenda okutambuzibwako obululu obujja kati enjawulo wakati w'obululu buno ne 226 nti kululi bajja kuba bali ku aduuyi ffe tuli baaduuyi ffe be bajja okubanga bakola ki mwe be bayiga
kati era nabaddeko neje nabaddaawo nendabula nembagamba nti mubalabye kye beekola bonga bo nti bw'owuliranga nnyinimu ng'ali mu kukuba abawaka emisambagere miyitirivu ng'ali mu kugiba kuba gwe ng'oli wabweru wa nnyumba k'owulira nga boogera ku linnya lyo gwe ddukirawo kubanga kitegeeza ate bw'anaakwata ku gwe atali buwe gujja kubula akola ki asala so n'olwekyo kyetugendako kigenda kuba kintu kizibu era kitegeeza tulina okukyetegekera obululu obujja kano kyemwalabye kino kibanga oli kugamba nti manyi waliwo abasajja ku byalo eyo abategeera enkuba afuluma bwati nekakebera waggulu nga kawulira ebiduduma n'obumyanso nekakugamba nti eno egenda kutonyanga erimu n'ebibwatuka kakati kino gibaga nti mutegule kino kyetwalabye kiraga nti ejja kutonyanga erimu naki nekibuyaga mu Lungereza okwogera ku binajja ndowooza kye bayita to prognosticate oba tu habinja ndowooza mu lulimi olwangungu kye bayita to forecast oba foretell olulimi olw'abantu nga basomyeko kitono otebereza okutebereza so n'olwekyo kati kino kitulaga it is a prognostic of what is going to happen 2026 ekyo nga nakyo kikyali awo kirabikanga kinakazuula sofa President Museveni alabikanga akyali kamala byonna mu NRM yeyekka era bangi nnyo kuba mu kubeesimbyeyo bagamba nti babuuka tewali naawuliza ku structure ga President kyanaasalawo kye naagenda nakyo oba ndowooza wawulireko ku bantu nga boogera enjogera bwetyo nekirabikanga kirekawa okwetengerera kw'obukiiko mu bibiina byammwe ebibiina by'obufuzi tebinaba kutandika kukola juzi bwe naliko wano edda nagamba abantu nti ebibiina by'obufuzi tebannabita naye bw'oyogera bw'otyo bo aba NRM bo balowooza nti beekyabwe baakita kakati nabo bategedde butegeezi nti nakyo si kibiina ebibiina baabiwera najja ne mbabuulira ne mbagamba nti okuva mu 86 omukulembeze wa Uganda bwe yawamba okutuukira ddala mu mwaka 2005 ebibiina by'obufuzi baali baabigaana nga baabigaanira ddala ate mu mateeka okutuuka ddala mu 95 baali baabigaana mu biragiro okuva mu 95 okutuuka mu ssemateeka akoleddwa okutuuka 2005 era ne bakigaana nga bakoze article 269 yali ebigaana okutambula n'olwekyo emyaka twamala emyaka 19 ng'ebibiina by'obufuzi tebikkirizibwa era bwe yali abita mu 2005 teyabita nti byetaaye bitandika okukola ebyobufuzi yagamba tubejjeko kati kitegeeza ye era movement system eri gye yali nga yagitegeerera bwakyabiraba era gyalina kakati omuntu yenna bw'alowooza nti ye pateriyidda mu NRM kati ye omanya nti oyo kyalimu kye bayita a figment of a fertile imagination kintu kikiringa kyebikiro ekintu kyalowooza ayina ekintu ye nga kyalowooza naye nga si kyakola ki si kyali kubanga singa ekibiina ekyo kibadde kiri operational ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nga bw'olaba ANC eya South Africa for example erina lwebanga egenda kutuula olukiiko lukulu olw'okuntikko nga lugenda okutuula president najja nga atidde nga tamanyi kye banaasalawo lwasazaako president ekisanja kye ne kikomako nga tekiweddeeyo naye nga kibiina kye kisazeewo n'omukulembeze eggwanga mwendisa asobola okubeerawo nga yeraliikiridde yes nakuba ne kuba simu wayi CCM eya Tanzania bw'eba egenda kutuuza olukiiko olufuzi ne president aba tamanyi kinaasalibwawo so nga ate aba n'amaanyi mayitirivu ne influence so kitegeeza njagala kuwa ekyokulabirako wano juzi Kikwete bwe yali avaako nga bagenda okunoonya amudira mu bigere njagala okutegeeza President Kikwete mu bantu ba candidate be yali ayagala Magufuli teyalimu ate waliwo candidate yaliko prime minister ebiseera ebyo gwe bayitanga Lowassa ate Kikwete gwe yali ayagala okuwagira Lowassa ne bamumma tiketi n'agenda ku opposition n'aleeta Chadema ne bamuba ekibooko kompitirivu kati ate wano Benjamin Mkapa yali mulamu Mwinyi naye yali mulamu naye bonna ba candidate baabwe tebayitamu omusajja yali obubeezi minister nga tewali amulowoozaako Magufuli ye yajja n'ali
akalulu tiyalina mu minisita gufo gunene guliawo gugamba nti yali Kapere naali akalulu era ekisanja kye ate njagala okutegeeza bano Kikwete agenda okuddamu okufuna ku maanyi nga vice president eyali mukwano gwe ng'ate kati yatutta obuyinza ng'ono amaze kufa. So n'olwekyo njagala kubalaga nti ekibiina ky'ebyobufuzi bwe muba mwagala kibeere nga kikola kirina okuba nga kisobola okusalawo president by'atayagala. DP eyo giraba bwe yali egenda okusalawo embalala amazima ga Katonda Honorable Norbert Mao yatuuka ku delegates conference n'ayisaamu n'omutwe nga yalowooza abantu abali wabweru bonna bawagizi be. Twabira baby ne bamuvuma buli kika kya kigambo ekyo kye bayita political party n'ayingira nga akankana bwati n'amanya nti kati tulina okukola strategy egenda okukola obuwagizi bwaffe bukomewo. Era ne tutambula okumala ennaku 2 ekiro nga tusisinkana region ku region paka le twasalawo ntumanya nti Buganda erabikayo tegenda kutuwa bululu tuconcentrating ku region 3 Buganda nesigala yokka ate nayo netandika okulwanyisa region 3 kitegeeza tibo basigala bululu 3 bali ne bafuuka bululu 9 ekyo abalabi kye batamanyi nti Mao yawangula akalulu nga si bya bubbi. It was just 1 against 3 simple. Eyo material process twaji designinga nga tumaze okutegeera ekiri ku ground. Onjukiza akantu ke twakolanga mu ssomero. Yes. Mathi enamba eziganye noze sonyiwa noga kankole zino zentegedde nzitegere bulungi ne akasembayo nze nali nesimbe Makerere kuba guild president ekiseera ekyo nga tewali Muganda gwe bawakalulu era nga bumala okukubita poster bote ne balaba erinnya Uganda abaga mono Zambogo candidate nituloka tukola Neka Alliance North East Central kakati bwe twamala okukola alliance bwetuti kiri ne kifa bodongo to bagenda okuleeta Zambogo candidate ng'ate nze njogera Lukyoli kubanga North yali emaze amusanga bampadde n'erinnya lyokero otakalwenyi kakati n'olwekyo akaluluka electoral college kakozesebwa mutwe kibalo si buwagizi era bw'obanga oyagala nnyo era nze nalabako ne bakandidate eyo waffe mu bya DP embalala ngeri y'omuntu amuku beesimbyewo nga ye buli dakiika bw'alaba ng'eno bikalubye mu badelegate ng'afulumako wabweru gye yaleese ebyaye by'e Kampala bimuwagiremukko ne biramu ne bimuwagira ne bimisula mu bbanga naye nga yeerabidde nti obululu babulondera eno munda buli delegate kisooka abeera yasoma tewali muntu gwe bayinza kyalo kyabwe ne byalo 6 ne bituula ne bigamba gwoba otukiikirira e Kampala mu delegates conference wallahi nga teyasoma tebasoba muwa. So n'olwekyo badelegate babeera abantu abalowooza kakati tebasobola kubeera abantu bakukyamukana kwesimba na kwambala t-shirt tikisoboka. So n'olwekyo akalulu kano ke mwalabye aka NRM tulina okutegeera nti bye bigenda okujja si nsonga kubanga tekyabadde it wasn't a state decision nti ono bamubbe n'oli bamubbe naye kye mulina okutegeera president wa Uganda engeri gy'aluddemu kati buli muntu ayina ennyo omugaso ku president ogw'enkizo buli lwakola omugaso gwe bw'afuluma mu state house bw'afuluma eno afuna obukulembeze ate obw'enjawulo obwakabaka naye obubwe edda batugamba nti waliwo omusajja yali yagenda n'akolera kabaka ebintu ebirungi kabaka n'amubuuza nti gweyagala nkukolera ki kati onkoledde byenjagala byonna omusajja n'amugamba nti Ssaabasajja ky'oba okola nti mu lukuŋŋaana olunene ennyo gwe mpita buyise erinnya lyange obeere nga nkuba akaama ekyo ojja kuba onkoledde nze bwe kinneetaaga era bw'ati bwe yakola n'abanga amukuba akaama njagala okutegeeza oyo musajja okuyakolerako buli kye yeetaaga paka lwe yafa nti oyo Ssaabasajja ayogera naye nga muntu oyo bamanyi ganye nga muntu era ayina ebyama by'omukulu nze nkolera ekyo kyokka abantu bakirabe ne ku mikolo nga aliira mu maaso abakulu bajja kuliira mu nnyumba atambulirako atuula mu maaso alya mpombo abakyala n'awasa kubanga ye yafuukirawo omukungu wa Ssaabasajja ku mikolo gy'okubyalo. So n'olwekyo nga mmaliriza eriyo abantu nga president abayisa bw'atyo kati bwe bafulumayo batandise okuleeta candidate ku buli wantu we beetaaga kubakubuulira mu Lungereza be bayita ba eminence grease
nga bo bakifunyemu ekyo kyalina kifo kyankalakkalira naye alina obuyinza obutategerekeka obumuleetera okuleeta bakandidate bayitewo. Watugambako ne wiiki ewedde ne Dr. Council Fred Mukasambidde namateeka mukukuna tutematema ensonga zino. Council sebo akasente tukabe ebintu bingi naye akasente wakalabye mu kalulukana akakamyofu KNRM kituufu. Nalabyeko ku TV awo Adam Mukungu ng'akyaza Muyanga Lutaaya sa nga bambo baragane sente we bazijje n'ezaffiseewo nga zikyaliwo. Ntaku zino gye mpita yite y'abantu bagamba obwavu bungi mu bantu naye omwavu anaafuna ku kifo mu kalulu kano nga tolina sente n'amaanyi ga mundu bamajje oba naba byakwerinda. Biri ebintu nga bisatu. Ekisooka ekyamazima ebibiina by'obufuzi birina amateeka agabifuga. Amateeka agabifuga ng'ogyeko ssemateeka wa Uganda mu article 71 ne 72 alagira nti bakole etteeka ly'ebibiina by'obufuzi. Lyetteeka bwe lyakolebwa Political Parties and Organizations Act ate nalyo lyateekawo gye bayita Code of Conduct. Kati Code of Conduct eyo ey'ebibiina ate yeraga offenses oba emisango omuntu gy'asobola okuzza. Kakati awo nno we wali buli abeera yakoze ekikolobero biki bye tuyinza okumukwatako. Nonno ng'ate iwe wali kakati n'etteeka lya Uganda eritakkiriza mu bribery eritakkiriza mu ki abantu abamu tebamanyi nti osobola okuzza emisango egy'enjawulo wakati mu mateeka aga Penal Code n'amateeka amalala Anti-Corruption Act n'ebirala. Kakati ekirala buli lwofuna obutakkaanya mu kibiina ky'ebyobufuzi byekiba kyasazeewo etteeka likulagira okusooka kye bayita to exhaust internal remedies. Era nze ndaba abantu bangi nnyo naffe bwe twava embalala waliwo nno n'abantu wabirako mu kooti. Ndabyeko nawo n'abavubuka bamwe leero kakiiko k'ebyokulonda nga beekalakaasa. Kati abo bo balimu ate ebirala just byakabampaane manyi omwana omuto yasobola okukola ebintu bingi kwerabisa. Kati naye bye baliko sibimanyi. Electoral Commission si yerondesa delegates conference. Kati bwe bogendayo ebisede bisinga obeera ogenze mu bintu birala. Ekyokubiri kati twavuddeyo eyo tetukyaliyo. Muli ku page ndala. Tuli ku page ndala ya bululu. Kati okujjako omuntu just ayagala okumanyika. Tetusobola kubawa budde kuza kugenda. Tuddeyo ku kino ekinali. Internal remedies kiraga nti muyina kuwaaba. N'olwekyo kyekino kye baakoze aba NRM okuteekawo tribunal yaabwe bano bwe bagenda okukola election petition. Nti singa eyo bakusala bubi olwogenda mu high court n'otandika okukola ki. Naye bw'obanga wasookedde mu kooti kakati ogwo omusango tugukubira ku gye bayita preliminary objection oli akubira awo mu PO ate wakoze exhaustion of internal remedies nga amateeka bwe gakola ki. Obuuse emitendera. Wabuuse emitendera. So n'olwekyo eyo ensonga esooka. Ensonga ey'okubiri ekintu kino nti obwavu bungi oli bw'aba akyogera kyetaaga okumenyaamenya. Si kituufu ndi kitegeeza nti omuntu taba na ssente. Kakati oyinza okujja ng'oyagala nkuyambe nkuwe $8,000,000 ne nkugamba sirina. Naye tekitegeeza nti sirina ssente n'emu. Naye waliwo edda bye batusomesanga gye bayitanga scale of preference. Nti omuntu ebbanga lyonna bw'oba oli mu mbeerayo obeera ne lisiti ey'ebintu bye weetaaga era obiwandiika in order of preference obiwandiika okusinziira ku buzito bwabyo neneetaagayo gy'obyeetaagamu weetaavu bw'obirinako. Kakati osobola okusanga omusajja kakati tulina omusajja nga ono mukwano gundi ono mukwano oyo ababa mukwano abo waliwo paati awo ekololo waalina eddundiro lye ery'ebibwa. Ebibwa ebyo birina okuba nga bibeera mu mbeera ey'obutiti ng'obubeera mu Antarctica eri waggulu abatuwuliriza Antarctica temperature zaayo
kati tuyinza okugamba Greenland kale yensi temperature zibeere Greenland obanga ali mu firiji kakati ebibwa ebimanyidde okubeera eyo ono yabireeta wano kakati kitegeeza ateekeddwa okubikuumira mu mbeera ey'obutiti buli nga bwenkanankana era n'obujjanjabi obubisobozesa ate okubeera eno mu Afirika ewali ebintu ebitasobola kubeera eri kakati kitegeeza nti ayina omusawo gwasasula dola za America $200 buli mwezi abatuulira ze milioni nga 8 buli mwezi kulabirira mbwezo wangi kuzirabirira kati ate amasannyalaze agasobola ne AC esobola okukuuma embeera eyo mu kiyumba wa temperature eyo nga yenkanankana n'eri mu Antarctica bakubalira nti yo etwala dollars nga 500 buli lunaku dollars 500 abatuwuliriza ndoza emiliyoni ya Uganda ng'emu n'ekitundu buli lunaku kati omusajja oyo ezo sente nkulu nnyo era yosobola omusanga nga takyakwata n'amasimu agamba ayina ebizibu ng'ekibwa kye kyalwaddeko katono kakati gwe amusaba ez'okujjanjaba omwana bw'otalowooza nti omusajja talina mutima so olingaga nti tetwenkanyankanya bizibu tebifaanagana tetubyenkanya era oli bwakugamba nti obwavu bungi kyaba ayogerako kirala eriyo obwavu bungi ng'ekyamazima ali mu kusomba mataffaali abatuulira mataffaali liba ttaka ne balikwata ne baliyokya gwe bw'oba toyina kyakulya tekitegeeza nti atwala mataffaali ali hatiresi akumye sente z'okulya aguzeemu ttaka osobola okuba nga oyina ebinyeebwa bakugamba nti oyina kuba mugumu mu byenfuna ng'asiga ebinyeebwa asiga like okubisimba mu ttaka mu kifo ky'okubirya yaziika biziike muki mu ttaka katoyiza gamba nti musajja mu kifo enjala ennuma ye ebinyeebwa aziika biziike muki mu ttaka mu kifo ky'obimpambirye ye kati ate aziika asobole okufuna bingi gwe kyotaakola ekikuleetera okuba nga tolina kyolya so n'olwekyo sente zibuze ono abatuwuliriza temumwogeranga ng'abamufaananya buli wamu ezibuze ziba ndala aliko levo aliko ebyawuko enjawulo nnene nnyo era kubanga mu Uganda kati bizimbe mu Uganda buli balazi mu Uganda nzedda bwe twali tuvubuka bulungi nga tukwimba kwa tafeo tandiko mbide 1 mbide 2 mbide 3 nga bamba tugerako kakati yeraga kakati nze nkoleki sente gwe nkuleka nozigulamu omwenge nze atagunywa nengulamu enamba z'emmotoka kyekimu so buli muntu byakula ayagala byakulakola so n'olwekyo kakati ekyo ekyabaddewo wabaddewo obumenyi bw'amateeka naye bannabyabufuzi beetaddemu endowooza nti tugenda mu transition kyemulina okumanya kitaasa okujja mu bwongo bw'abantu kiri mu bantu bo mu ndaba yaabwe balaba nti omuntu yenna ataakwata ekitabo kyanzikiriza ye kulayira n'agamba sohere pumigodi omwaka ogujja nga yayiseemu avudde ku maapu y'ebyobufuzi n'olwekyo bagenda kukola buli ekisoboka buli muntu okulaba ng'ayitamu ate njagala okubategeeza ebisoboka nakugambye nti buli muntu alina omugaso eri pulezidenti kati omugaso ogwo gufuusa obuyinza pulezidenti bw'aba anuusa obugolo n'abuleeta yennyini nga gwe yeesiga yekka obuyinza bw'alina ekisooka akuumibwa Eminence Grace oyo alina obuyinza buyitirivu akusimbako candidate ne weewuunya amaanyi gye gavudde abantu abatalina mirimu oyo kubanga asobola okugoba DPC n'aleeta omulala n'akukyusa RDC ebintu bigenda bifa kubanga institutions engeri gye zikendedde amaanyi kati abantu be bafuuse bakiri maanyi ate nga tebalina na ntebe n'olwekyo ba civil servant bano obuyinza bwakendedde ojja kusanga nga chairman w'electoral commission bamugamba enesemba bule tojja tujja byekolerako omusajja omulaba kwetololera Masaka bwati ogwo gwakulangirira bamugamba waliyo ekizibu tawetaayo kubanga eriyo abagambibwa nti be bamufunira omulimu ogwo so n'olwekyo tugenda kufuna ebizibu binene nga tetulina ayamba kyobola nti buli muntu kati yatandise kulowooza ku pulezidenti kwa byonna ye yabireeta yabisobola everybody is the question he is the answer kati no yesisimu eri mu Uganda kino omukulu yabaka mulowooza abiraba bino kubanga eyinza okuba enjawulo entono bantu bamu bayino era baplayer bebamu era nze edda nali ngamba abantu
ng'omuntu akayana nti baatubbye obululu tani yababbye ti president wa Uganda nembuuza omuvubuka nti jangu wano president oyo wamulabyeko ku kyalo wano wamulabyeko ku polling station ye wammwe kinedda n'olwekyo abantu ebbanga lye munaamala nga mukkiriza okukozesebwa olw'obwo obuntu bwe mwetaaga irye ebbanga lye tugenda okumala nga buli kye twagala tekituukiriza kubanga ekyokulabirako nze ntero kiwa abantu omuti ogwo ogulaba bw'ogutema embazzi gujja amasanda naye ekyamazima guba guli mu kkaaba ag'amaziga ge gukaaba si ga kyuma kya mbazzi kiri naye guno omuyini gw'embazzi ogukoleddwa mu muti omuti gugamba nti gwe muti munnange gwe bakozesezza okuntema okwagala okunsaanyaawo kubanga omuyini gwa muti gwe gukozeseddwa okuleeta ekyuma ekitema omuti kye bayita embazzi so amaziga gali nnyo ku muyini okusinga ekyuma naye gwokkiriza bakozese ekiso kya mbuzi so n'olwekyo abantu baffe kati enjiri gye tugenda okubayigiriza mu bululu buno bwe tugendamu mweddiza obuyinza muddemu musalewo nga mutegeera tetugenda kuddamu kubeera na miyaga so omuyaga simanyi gwazze gwakoze ki emirandira bwe gibanga migumu omuti tegweraliikirira mpewo kasita emirandira gibanga migumu toyinza kusanga muti nga gweraliikiridde nti eno empewo emmalawo nedda tewajja kubaawo omuyaga gumalawo muntu ayina mirandira migumu olwaleero tulina okuyimirira n'okwetengerera ku nsi ya Uganda gye twetaaga yegenda okutuwa ekyokusalawo mu bululu obujja wakati mu bantu abagala okugula obululu n'okugaba sente abantu baffe tulina obabuulira era nammwe mbabuulira abatuwuliriza kkiriza buli muntu ayagala azanyire ku lubuto lwo kyateekamu ateekemu naye tomukkiriza kuzanyira ku mutwe gwo omutwe gusigale nga gutegeera kuzanyira ku lubuto lwange obutegeeza kya honorable bakuwe ebyokulya bakuwe sente na buli kimu zonna lya naye tokkiriza oyo azanyira ku lubuto lwo ate abeere nga azanyira ne ku mutwe gwo omutwe gusigaze bwe kibanga ekizibu kyammwe babagoba ku ttaka kati ate omugobi w'oku ttaka eyazifunye bwazireeta azigabe zirye kuba zammwe naye sigaza omutwe ogusalawo omutuufu ow'okuwagira kubanga mubirabye teeka ly'amagye likomawo bukombi buli kimu kiyise buyisi olw'abantu be mwalonda tibabimanyi kakati bwe babanga beebo bennyini boogenda okulonda olw'ensonga ezitali nti no babimanyi n'okozesa nsonga ndala kati yaleese oluyimba olw'amaanyi ennyo wawawa enewa anyenye ekiwatonoga kati ono ye mubaka azzeeko kakati temuddamu tutawaanya singa banaatandika okunyenya ebiwato ng'ate ebintu byamwe biri mu kubbibwa wagamba nti akapande bakasoma batya lulyo ina ekigambo kibakoze akapande akagerako kansigalamu omwana ke yayimbye kubanga kati muba musomye akapande naye nga mukasomye bubi akapande kasoma magye gosomye magi kakati otwala enjala yo yonna mb'obandula oluggi ogulewo akapande we kabadde bw'otandika okulya ku magi ogenda okugulawo ng'amagye gakutunuulidde bwegati ebyafaayo bye bitandika okulaga nti ono we yafiira kusoma bubi kaki kapande abalonzi musome bulungi obupande temusoma akamagi nga magye mujja kubasajja nga batabuse mutandika okwogerera mukuluse kikubo abantu essaawa zino batadde muzeeyi mu target buli alya ayinake yali ayagadde eri president essaawa zino wakabanjiza ng'ogyeko kati bempulidde abaga nti bannange antuuse wa president balabye wano ne mukwano gwange Kasuku namulidde asabiri yessaala kati abantu gye basaba era kati omuntu n'omugaa kusala yeggulu n'okuzingana president essaawa zino kikyosoosa ayinza okusoosa ya president naye buliddeko ne General Moses Sali naye ng'agamba nti West Nile ebifo balina bitono beetaaga abantu mu West Nile nabo bongere ku bifo mu bambasada ba directors n'ebiringa ebyo abeeri bo basabidde ekyabalaalo ndowooza wakitegedde ekyo kwegamba essaawa zino kirekawa structures Moses Sali naye anti kakati nabo myaka 4 ali mu kintu agamba nti bifu tebimala kuba kakati ekyamazima nabo bennyini tebalonda bulungi baani be balina biwaayo n'ebyo ebitono baani be balina biteekamu babalonda bubi kubanga ate abalina okuwummula
ate be batumibwa kati emirimu egy'amaanyi yuwai kati omukulu Moses Ali ekyamazima mulamu is of sound mind naye obusobozi takyabuyina physically physically omubiri gwonna gukogga gukendeera gukaddiwa 86 years omuntu nga yasomako embalirira y'ebyeggwanga y'ebyensimbi mu gavumenti ya Amin kati gavumenti ezakayitawo myaka ameka gigena mu 5 tosobola kubanga ebintu okyabirowooza nga bwe wali obirowooza so n'olwekyo era nze muntu atakkiriza nze era nze nina bino ebintu bye bayita women emancipation simanyi waliwo bino affirmative action tikakati tuddire ministry y'abalema tugiwe omulema kakati ate akikirye balema banne you are creating a corridor of disability ate era atasobola ate gweyagala era aweereza ate abateesobola kati ebyo byandibadde bikolebwa omuntu ow'amaanyi akolere bali ku sipiidi bo bennyini balina obulemu kati tosobola kuddira muntu alina bulemu aweereza abalina ki abalina obulemu eyebeera corridor of disability ebintu byaffe mu Africa tubiraba kifuula nnenge nti kitegeeza otunuulidde nga ali ku task force olinga gwe totumye anaabakolera gwotumyeyo anaakuweereza mubali anaakukolera mubali kati president wa Uganda ye alina mentality ya task force mu buli kimu ndi bw'aba ayagala kakati ekitongole ekikola kino kati addira gw'anaatumayo amukolere mu abo nti bw'aba ayagala advisor president advisor ghetto affairs ataddira omuntu mu ghetto ate gwawo bwa advisor kati oyo omuntu nga yeye nyini is a victim ndasobola kuwa magezi ate ghetto bagivaamu batya is a victim yetamanyiwe bagivaamu naye yetaaga kuyamba yetaaga buyambi so you need a professional ate okuyamba abo so kakati president wa Uganda sazino buli omujja ddukira waliwo basajja yali scientist oyo yali Pavlov ndoza yali mu Russia eyayiiya era yakola experiment gye bayita Pavlov's theory response to stimuli nga addira embwa n'azitegeka mu kasenge nga buli luvannyuma lwa ssaawa 10 bakuba ekide ne baziwa emmere response to stimuli buli ssaawa 10 bakuba ekide bwe bamala ne baziwaki emmere n'atuuka ekiseera nga bwe bapima kati nga buli kidero ekivuga dogs zisalivate amalusu gatandika okujja kati ne kitegeeza nti zitegeera nti buli kidero ekivuga wabaawo okulya amalusu ne gazeesomba si nsonga oba emmereze oba tekoze eki oba teze nejjo mu bwongo kati kide onjukiza bintu lasoma cognitive psychology kakati n'abalonzi akaseera kano kibanga kide ekivuze kati kide kivuze president wa Uganda naye kati ekide akimanyi era time eno enembalirira y'ebyensimbi eyayisibwa erimu sente empitirivu nnyo zitagenda kukola kyaziteekesaawo zigenda kukola ku kide ky'embwa naye amanye ekide so n'olwekyo abantu bagenda kumutawaanya okukamala obumazi ate naye agenda kweyisa nga jjenje naye tanagaanako buli kyokwata kyagaba kubanga kati naye ayagala myaka emeka etana agula migule ate jonna agenda gikolera mu gino emmeeza egisigaddeyo ate kakati kankubulire era nze musaasira bw'akebera olwaleero abantu bonna abagenda okusinga okulonda bonna bakka wansi w'emyaka ameka 3 abantu abo yakulemberedde ameka anti kutubalaana kakati buli kyayogerako president wa Uganda akugamba nti Salama Road we najjira era juzi yagirambula nagali wano waliwo nsuku kati bizimbe n'olwekyo NRM ekoze ki ekoze naye nga abantu bagamba bo bagenda okuzaalibwa era si lusuku bo bazaalibwa ebyo bizimbe biriwo era bazaalibwa luguudo era beba muzaaliddawo era bo bagamba nti omusajja yabaaki kakati n'agenda n'akuba olukiiko Luweero n'agamba wano Obote yatta abantu
naye buli muntu eyasangibwa nga mulamu eruweero n'amuwa n'ente ye n'alwanirayo ne yeebakayo abantu abo abasinga ekyamazima bakola ki bafa kati president ye yeerabidde nti ye bw'aba awezezza emyaka egigenda mu 9 ye yennyini yajja muvubuka kati kitegeeza be yasanga nga bakulu baafa kakati ye ekyo takimanyi so abantu bonna babuulira byakoze bo basanga weebiri era eyo si nsonga emuweesa kaki kalulu kati ensonga enkulu eyina omuweesa akalulu kyekyo kyabawa kati nga batemera bakita kubajjamu nze nzijaamu kati pulezidenti alina kujja mu bantu tewaliwo kyoyinza kugamba nti wakikola kubanga owangaddeko buli muntu entebe gyalimu yagenda ogigendamu nga gwe pulezidenti tewaliwo omuntu yenna alina kifo mu Uganda nga yakibeeramu nga ono tannajja kuba pulezidenti so n'olwekyo kati trade ye yabanjibwa ate byagamba nti yakola ati kati twajja wano nga Radio Uganda yeeriwo ngera yokka yeranga era nga yeyogera ndi gavumenti bagijjeeko bana abagenda okulonda bonna basanga radio weeziri abaana bagakimu twagala kimu sente tetwagala kirala sente so kakati ekyo naye yakiyize kasooka sekiwalinga ekifo waliwo emyaka egyo egyaggwa ye kye yali akoze nti bano si bavubuka nti bajjenizi nti kambayimbiremu you want another rap kati nabo baleesa abayimbi abaabwe so n'olwekyo n'aka kakodyo tekakola ki tekakyakola ne bwayimba kati najjamu n'essaati bagamba naye era tuni ye tevuddeemu oli asinga okuyimba kakati ayina kubajjamu buki kubajjamu bujja n'olwekyo ekyo kyekigenda okukolebwa tewali kirala abamuvuganya nga baluguddeko naddala byemyezi iPod banakola batya akalulu kano akajja kagenda kubaka individual merit ng'omuntu ne wajjira ku kibiina gundi minzaani alinnya ku yiye ey'obusobozi obubwe bagenda kuleba ku minzaani nga ggwe kyekyasudde baminisita bano bennala byabayitirivu ate n'abalala bakyagwa okimanyi nti eriyo n'abawangudde obululu buno naye be bawangudde nga bagenda ate kujja babawangule ku independent omanyi nze abantu mbagamba nti ensolo etalina mannyo ne bwekusooka ku nnyama totawaana byombi wewosalirawo bisanga tewali kikyuseeko ensolo weeri terina mannyo n'ennyama weeri tebagirumyeko byombi obisangawo so n'olwekyo bano abakyajaganya celebration twawangudde akamyufu twawangudde primary ekyaliyo akalulu akaddaladala kyenjagala mutegeere nti ate ako wagenda kuvaayo omusajja afubutuse mabega bwe nga temubadde temumanyi nti ajja akuleega ekifuba kana akakodyo kagundi kakola ono omwana waffe wano w'emisinde bamuyitaani ono Samuel atwetera emidaali bano bayinzi kiprotiki abeera awo mabegabega waawo kipurombidde bajja bali awo baswamye balengera abana Kenya bali ku layini esooka tebabanyega ogenda kuwulira onjukiza kipurombidde nonjukize wammwe Masaka eyo waliwo neiba waawo bamuyita Kagabo Kagabo yakyusa omujozi musekenda afunaye ojoziga oba yagutuyaniddemu mutuyanizi embeera nga yatabuse bubi nnyo abakyusiza ebifo performance nga yatabuse gye bagenda gye batabyagala nedda kakati njagala okutegeeza waliwo akaseera osobola okugenda ku layini omanyi bwe muba muli mulumbe naye ng'okulya emmere musimba layini naye nga babagambye nti wajiwo omusajja ajja okulagira abamaze okulya nti mwenna mukasuke ki esowaani kati ye mwami Kagabo yagenze ku layini ng'ate ekiseera kyakukasuka sowaani nga tannafuna yakapandi naye yakasomye bubi yakasomye bubi ate era kyova olabanza abantu mbabuulira omanyi bw'osirika tewejjusa ensi kati erimu ebyewuunyo bingi gomanyi nti eriyo n'agamba mbuno yafa mbu yakomawo simanyi n'agenda ne mu ggulu nange nabadde njagala mukubuuza naye nga nti okwetaanula era n'agamba nti olw'okuba sohaba kyavudde avumirira abantu kati tulina abantu abagendedde mu ggulu ddala batuwa obujulizi
Nedda abantu kati mu Uganda kati abantu abogera mu public banji. Kati public yo temanya onayogera byayogera abimanyi oba tabimanyi. Ku muzindalo kakati ogwa social media. Edda nga waliwo ba mainstream media yo kanga radio ngeno. Nga buli kimu ko kirinda. Tosobola kati gwe. Kuyita oyo kuyita muli muntu ntu najja wano. Oyita omuntu ng'akola ki? Ng'asaanidde. Naye social media yo teyita yo yefuula omuntu asaanidde. Byanjawulo. Kati oyo omukyala mulwadde. Era obulwadde babuyita Cotard's syndrome. Cotard's syndrome. Abamu babagita Lazarus syndrome. Ekirwadde kikwata obwongo n'olowooza nti wafa. N'ozuukira. Omukyala yeetaga kujjanjaba. Namujaba kyomupira bakatonda. Kimuluma. Kakati n'olwekyo. Naye ensi temanyi. Kati ensi yeerowooza nti muntu waddala. Ne kyaki ne mu omuzindalo n'ayogera. Cotard's syndrome. Bwetyo bweruma. Omuntu ajja kutuka ekiseera yennyini atalowooze ye Katonda. Era bana ebbanga lyagenda okweyongerayo agenda kufuuka Katonda. Waliwo ne Yesu wano twali mu lockdown. Tojjukira waliwo Yesu gwe bakwata n'afuna biro. Njikira Yesu oyo ng'ageze ku poliisi. Ebyo birwadde. Oba yakkakana atya aba. That is psychological delusions oba deformities. Abantu balwadde balwala okusinzira ku environment oba embeera mwe bali. I think nendoza naffe jini twajenyekera nnyo honorable ngaba Afrika kwe gamba muntu watunyumiza ekintu ekikwatagana ku ddiini ne Katonda tumuwa nnyo obudde. Kati olaba eyo weakness oba tuli bagonvu bugonvu. Canons z'eddiini manyi bakugamba bw'oba onakkiririza mu ddiini waliwo by'olina okutuukiriza. Ekisookera ddala okugwagwawaza obwongo. Nti mu ddiini tobuuza bingi. Obera yes. Bakubuuza ani yakutonda n'akussa mu nsi. Ansi eri emu Katonda yantonda n'akola ki? Nateeka mu nsi. Bino bye twakula ne tutandika okusoma Pleistocene cataclysms mu geography, Pleistocene epoch, Big Bang theory, ensi nga bwe yatondebwa, formation. Zinjanithropus the first man. Ebyo kakati bw'oba onaabisoma n'obikkiririzaamu eddiini oba ogikoze ki? Alo professor yansomese Makerere philosopher. Yaga nti ba philosopher bote bali kintu kyebakkiriza nga tebanoonyereza. Kakati philosopher mutufu. Awo togenda kubeera munnaddiini. Ffe tulina okumanya omuntu eyasooka ye Adamu kati ne baddira olubirizi lwe bajja mukaawa. Kati kaawa yalina olubirizi lumu era abawala ennaku zino balaba ebirizi bagenda ne bazijja namu ne bafuuka batono. Ate ne mpulira n'omuwala nga egamba omusajja ati gwe lubirizi lwa. Ate nga naye yava mu lwoli. Awo wetutuuse yampuliriza mu ggwanga kubanga ensi etufuukidde ekizibu. Waliwo wanaabuuza nti ekirwadde takitegedde. Ekirwadde kyenkugamba omukyalo oyo kye yalwala agamba nti yafa n'akomawo. Ekyo ekirwadde bakiyita Cotard's syndrome oba delusion. Oyo mulwadde abatuwuliriza tafanga takomangawo talabanga ku mata gava mu Katonda talabangako ku Katonda edduuka lya sipeya w'omuntu. Ekintu kyalina okulaba kati ddwaliro omukyala mulwadde. Era omukyala wonna we mumusanga mu mutwale mangu bamujjanjabe. Tulina banamujjanjaba oyo yalaba ne Katonda. Kubanga Katonda naye yamuzira nawe gaddayo ku nsi. Tasobola talabanga Katonda n'ogwo era oyo mukyala omuntu atasobola ayinza n'okuba nze mulaba ne mundaba yange talina na transport amutuusa ggulu nadda. Kati ayinza kugamba ate yagenda ne mu ggulu n'akomawo. Tekisoboka. Katonda nga amaze omulaga edduuka eririmu emisuwa. Oba bonna bujulizi obulaga nti omukyala oyo muki mulwadde. Owankalubiriddemu nange okutegeera negamba gy'emisuwa bagikuweera mulago oba omala tuuka mu ggulu. Ebitawaanya abantu bingi. Nze waliwo wano omusajja yajja n'abuuza nti tulina factory ekole engatto nti n'agamba nti temuyinza kuba nayo kubanga n'amaliba agandikoleddwamu engatto muli amalye kakati bwe mubanga tujerega ate ebituufu. Kati byebimu ku bintu nze byendowooza nti gavumenti byeyandibadde esuubiza mu bululu obujja nti kakati amaliba temugenda kuddamu kugalya tugenda kukolamu engatto n'ebbaaga z'abakyala. Naye kakati gavumenti egamba bugambi nti
ono mujje mumulabe mukube mune kamera yawezeze embuzi 10 fe ku mulembe gaffe twakulirawo nga tulya n'ennooni z'emputa kati bamala tuga nti ziri mu sente sikyalaba bazifumba eno economy ebadde ina kakati indicators eziraga nti singa tufuna obukulembeze nga bulungi buli muntu asobola okufuna esente kisoboka kubanga kati tugenze nnyo akatale akali k'ebintu bye tugula e Kenya babeeranga nga n'emizigo gyonna gye n'omuzigo guva Kenya amata gennyini ga long life nga gava Kenya buli kimu nga kiva Kenya nga bajja ne bagula agaffe wano bo ne bapaakinga ne bazza kakati ebintu ebisinga tuyina kye bayita import substitution nti bye twali tugula eri kakati ffe tutandise obyekolera zibu nti kakati economy erekeddwa mu mikono nti eringa kyemeza gavumenti omulimu gwayo gukyaganya okulabika mu nkulakulana y'abantu n'engaggawala yaabwe omukono ogwa gavumenti guyina okulabika kyovolaba nti kakati abantu olaba ku president mugati president namulidde kati ennaku zino agaba tukutuku era kati sawa yonna era kati yakola gwakweka agimanyi n'ebbeeyi nno wakusangira wonna bakyamani b'ebitundu ye kwakugwirako tukutuku ekuli maaso era mwetegeke eyo ndowooza malize mugenda okubeeramu tukutuku yasobye dda tubere nga tumba ombadde kano omanyize yalanye ebikwata ku bantu ba bulijjo nabyeko wa UNAID ng'ekola lipoota eraga engeri akawuka ka mu Kenya gye katambula mu ggwanga lino aga newakubadde tebukyadduka tebukyali bungi nnyo ku speedi nga ya 210 naye ku luno bagenze okubala emitwalo 4 n'okusuba omwaka oguwedde abantu sijega bavubuka be bakwatiddwa obulwadde buno kiki target yali ya 230 kuba tebukyaliwo naye abavubuka bejaga oba sente ze nnyingi kyokka tolaba tukaaba obwavu fe ku mulembe gaffe ssebo nga okulaba omusajja yevuga kati bano basamula banoonoga nti ayina emmotoka ye eryawo nga kizibu nnyo naye kati ebintu ebyo oba bye bireesa abavubuka bano okufuna vibe abaana okwepangisiza gwe kiki kisoko mbulira ensigo ogiraba otya mu mbeera eyo lwaki ebintu nga bino biyinza okuba nga tubigayaliridde naye nga n'obulamu tuyinza okuba nga bugenderawo kati abavubuka era nze mbiteeka ku mawulire agasusse social media kati omanyi mu Uganda tetukyalina public opinion tuyina published opinion ate kati ba publisher tebasoma tebalina bukugu kubanga kati mmwe abalina obukugu saawa eno era saawa yonna omuntu abeera alina following y'abantu miliyoni 2 ku TikTok n'akuggyako omulimu gwo era bwe kiri n'ebirango ne bidduka eyo so n'olwekyo kakati abantu abatalina bukugu mu bye boogera ate kati be bawulizibwa abantu abangi bazita numbers I have numbers abaana abavubuka kati buli avubuka ebintu byasinga kati okwegomba ate bye ebyayitibwa ng'empisa embi era bye bivaamu n'endwadde nti kati abantu abasinga okugenda mu kikolwa ekya sexual intercourse abavubuka ebitundu nga 7 ku buli 10 bagenda obigendamu nga batamidde abamu batamidde mafuta ga nnyonyi abamu njaga eya buli kika ey'empiso n'ebintu ebirala abalala bamira empeke eziri awo ezitategerekeka ezimufuula nga wonna waakulabirako takubuuza na linnya lyo akuteeka butesi ku buliri oba ebyo ebintu tube bamira ebyo abavubuka kati tewakyabeerawo kintu kyonna kiyitibwa order omuvubuka okugenda neyebaka n'omukyala tewakyaliwo mutendera gwonna kisobola okugwerawo nawe kiggweredde tawandikanga akabaluwa ne katuukirayo ne bakanukula tibiriiwo tewakyaliwo akwana munne kubanga n'abaana abawala bonna era batambula tebalina mpale kakati jjukira mutambudde temulina mpale ne munywa ebitamiiza kati ate engeri gye muzinamu amazina kubanga n'abalenzi abambadde empale era nabo tezibeera mu kiwato era zibeera zavuddemu haafu akati waliwo n'engoye ezifaanagana ebiteeteeyi by'abawala ezambalwa abasajja njagala okukutegeeza mu mbeera efaanana bw'etyo ekigambo ekiyitibwa sexual intercourse tekiri kyayina stage kwe kitandikira na kwe kikoma kyafuuse kyakumpi kakati before you know it ng'omuntu amaze okufuna obulwadde kakati ate ne kijja kyekwata ku nteekateeka z'amawanga
gasemawanga agagabiga obuyambi nti kati nolabanga United States nga yajje sente zaayo mu kuyamba ku bya sirimu so tekyaweereza kondomu sente zaali zigula obupiira batandika nozisekerera kino ki Department of Government Expenditure ekyakolebwa ki Doge ekyaleetebwa Elon Musk nga bakawangula Trump yakamala okuwamba kyasazaamu ebintu bingi nnyo all departments ezaali ziwagirwe sente za USAID na buli kimu byavaawo empeke ezayambanga balina obulwadde ezabeera nganga za basimba busimbira yini kati mpulira bagulangule kati nga zezayambanga omuntu omulala obutabufuna nawulya ko nti senga oli abanga azikozesa bulungi ayinza obutasaasanya kakati kitegeeza omuntu yenna omulenzi bw'aba alya kikomando nga talina sente za mmere oyo tasobola kufuna za kondomu twagala tubuulira abantu kuba sente za kondomu n'ez'ekikomando zirabika zifaanagana beeyi y'emu kakati nze nina ebivuuka byendabaawo nga kimyuta eriityo baliwo babiyita masandugu kati ekyo oyinza okigamba nti kyabaddeko ku famasi nga kirina empeke kirina kondomu zekyagala okugula kiba kizibu kisoboka so n'olwekyo rate of exposure kati eri waggulu amasanyu gali waggulu nnyo naye nga buli muntu eyagenze mu masanyu talina sente zisobola muyamba kutuukiriza byayagala mu mirembe n'olwekyo endwadde egenda kweyongera ekisembayo olw'ebintu abaana abato bye beegomba abaana abawala omwana abeera ku university nga yakagendayo ng'ayagala okubeera ku boat cruise yeegomba yalabye banne baalaba beyeegomba bayita basita beekubira ebifaananyi ku maato beekubira kikinaki Dubai kakati n'abanga omwana ali mu class asoma naye ng'omutwe gwe n'amaaso biri mu dirisa alabe waliwo yamukyalidde amusabe biri kakati the rate of cross sectional sexual encounters kakati ekisajja kiva mu town ekirina ku sente nekikola ebyo byayagala boti cruise kale ate bw'amaliriza kana akamukolera koswaka nako nakalabirira ayina okajjamu kakati ajjamu abantu abatafaanagana babitinga bimeka nga bina awo olabira sirimu waagenze nga yeeyongerera ddala bagambye ne ku bino ebifo bino sauna masaje ate kakati naye batawulira nga mbyogerako bagendeyo ne batuuyana n'amyuka eriiso bamukutte ate akabugu mu kalindoza kalina ngekikakyamula omubiri and it is natural so obwavu buno bugenda kuleeta ebintu bingi ng'ate bugenze ne bwegatta ku bagabi b'obuyambi abali balabirira Africa omanye eringa kikyana kito kati nabo bajjemu enta kati ebirowoozo byonna biri ku Ukraine ne Russia kakati biri ku Iran ne Israeli kakati abantu tebakyayagala kumanya awo nno onawulira kakati ebibuuzo abasinga babadde boogera ekyamazima nga bawagira era nga beeraliikirivu eggwanga lyaffe tiritambula ku speedi gye tulina kutambulirako tetulina bulungi bintu bipya bye tugamba nti ffe twabizudde abantu bakamula nnyaanya ne bakola mu tomato sauce ekyo si kipya ekyo ogula byuma China era ogenda obigulayo nga bo baabimanya nti ebyo bikamula ebimu ne bikolebwa na wano naye ekisinza okwonoona engeri gye tukolamu ebyenjigiriza wano njagala abatuuliza mwenna mumbuulire ku mwenna kuliko atakolangako mmotoka ya kigogo ng'olina emyaka 4-5 yekigogo ey'obuwaya netukola ey'obuwaya netukola emipiira gy'ebyayi netukola kitegeeza twali bamanufacturer okuvira ddala mu buto naye ng'okozesa matiriya ezikulinaanye abalina olusuku mukozesa byayo kola omupiira abayinako obuwaya nga mubukozesa okukola obugaali n'ebintu ebirala twabajjako n'ebipikipiki ng'okozesa matiriya eziri muki kakati bwe wakula n'ofuna sente ezigula matiriya endala ekikulemesa okukola asembula beret si kiki okusetukako wali wakoma naye ejjukira nti tugenda okuva mu P7 ng'ate batutandise tusomesa Marco Polo Live de Venice in 19 biki la Moji Rebellion ne tutandika okusoma ne tusoma who discovered America Christopher Columbus subject 17 ne batandika n'otugamba
mwate omusajja omuzungu ye yazuula source of ki River Nile onale busibula ne batatubulira nti waliwo omusoge yamulagirirayo agenda agizuule so n'olwekyo education system ye yayonoona eggwanga amawanga ne gawaba tulina okuzza njagala obasiibula nga mbagamba akalulu kowoogenda okukateeka sooka otegeera omusajja gwogenda okukawa oyo ategeera bye tugendamu oba tabitegeera awo tulyoke tutambule. Wow. Ampuliza nankankwerekereze tugende mu mawulire ne kago g'effulgensi yo Peterson tujja kuddingana olunaku olulala.